Abalamuzi ba kkooti ya ssemateeka bataano okubadde Musa Sekana, Margaret Bulya, Moses Kazibwe Kawume, Asa Mugenyi wamu ne Helen Obura bonna nga tebeeyawuddemu bagobye omusango bannakibiina kya DP gwe baawabira ssenkaggale w'ekibiina kya DP Norbert Mao ne banne abaatwala ekibiina kyabwe mu NRM ne batuuka n'okutta omukago nga tebalina na munnakibiina n'omu gwe beebuuzizzaako. Bannakibiina kya DP baddukira mu kkooti ya ssemateeka nga baagala ekola okutaputa ku nsonga eno n'enkola eyayitibwamu minisita wa ssemateeka n'obwenkanya Norbert Mao obanga teyamenya mateeka ga kibiina kyabwe wamu ne ssemateeka afuga eggwanga lino. Mu nsala y'abalamuzi bonna abataano bassizza Kimunga Nkuyege ne bagoba omusango guno nga bagamba nti wali mateeka wadde ssemateeka w'eggwanga yamenyebwa mu byonna ebyakolebwa era n'okulonda ssenkaggale wa DP ku kifo ky'obwa minisita nakyo tekirina tteeka lyamenyebwa. Waliwo abantu abawaabira DP mu kooti, Constitutional Court, kooti etaputa ssemateeka nti endagaano ya DP ne NRM yali emenya constitution nti ate Norbert Mao oba omuntu yenna owa DP okulondebwa mu kabineti ya Uganda kyali kimenya mateeka. Abalamuzi bataano nga tewali kwekutulamu bonna bagugobye dismissed ne bagamba tegubaddeemu ggumba kubanga tewali kyakolebwa kimenya mateeka. Ekyokubiri ne bagamba ne Mao okubeera minisita oba omuntu omulala yenna kyali tekimenya mateeka. Newankubadde ng'omusango guno gugobeddwa tewali ludda lulagiddwa kuliyira lunnaalwo olw'ensimbi n'obudde bamalidde mu musango guno. Oludda lwa DP olwawo abaali lubadde lukulembeddwamu Julius Dumba nga ye mwogezi w'ekibiina kino mu Lubaga, Edith Byanyima, Kamya Kasozi wamu n'abalala, era nga bano tebamatidde na nsala ya kkooti nga bategeeza nga bwe bagenda okweyongerayo okutuusa nga bafunye obwenkanya. Bawadde ensala yaabwe nga bagamba nti no kituufu kyakolebwa endagaano eyayingibwamu obufumbo bwayingibwamu Democratic Party omwami Mao bwe yayingiramu ne mwami Museveni ku lwa Democratic Party bwali butuufu. Feno tugamba nti ensala kyabwe kubanga etutte multipartyism, ebibiina by'obufuzi ebitadde ku ntaana ku mugugu gw'entaana tibigenda kuziikibwa kati. Musango guno gwennyini gwe basaze tetugenda kugukoma ku bukomi kuguleka wano, tugenda kweyongerayo mu maaso okukola apiiru ku ruulingi eno gye bakoze olunaku lw'olwaleero. Ngera bwe tuzze tukola ku misango emirala tugenda kugenda mu maaso n'okubaanika obuziina kubanga kino kye bakoze wano olwaleero esiga eddamuzi erya judiciary balyambudde bwe bati. Ate bba abawangudde omusango guno ku ludda lwa minisita Norbert Mao nga bano badde bakulembeddwamu munnamateeka waabwe Nakubola Kizito, National Chairman Dr. Mayambala Kiwanuka, Kennedy Mutenyo, Kizito Ibrahim wamu n'abalala basanyukidde ensala ya kkooti eno. Kaakati kino ekimaze emyaka 3 kutambuza kibiina kigenda mu maaso. DP si kibiina ky'abatunzi bannyaanya, ekibiina ekyagala obukulembeze. Kaakati twagala sipiika namba 3 mu Uganda ate tumusobola. Kati kkooti ekugambye era Norbert Mao yagamba nti ajja kuwandiikira President Museveni w'ababaka abangi amugambe ekya sipiika kino nakyo tukyogereko tugabane ku buyinza. So tewaliiwo kibi mu cooperation agreement, tewaliiwo kimenya mateeka. Constitutional Court obuvunaanyizibwa bwayo kuvunula ku kutaputa constitution ya Uganda. Ensala ya kkooti ejjidde mu kiseera nga bangi ku bawaaba omusango guno bayabulidde ekibiina kya Democratic Party okugeza nga Dr. Olume Bayiga mu kalulu akawedde yavuganyiza ku tiketi ya People's Front for Freedom PFF Mpalanyi Nkoyoyo Mayambala ng'ono yayingiradde ekibiina kya Nopo Richard Lumo nga yavuganya ku bwannamunigina. Rose Fortune Nantongo nga mu paalamenti yakomeddewo ku kadi ya Nopo okuggyako Richard Sibamalayika akyali munnakibiina kya DP wabula nga teyakkanya na DP ekulemberwa Norbert Mao bye yakola. Zawedde Hindu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agalero.